judu shuku webaze Allah olukukumira obulamu ng'abantu bangi haji sewava Allahumma ghfir lahu warhamhu waskinahu fil janna Allah musonye bya musobaka mutuwere jani singa yokuba ennungi nina muganda wange Hafizu wa Lugembe yabadda munnyumizaako nanga yomu ku basajja Allah bye yamusembereza nina akakasa nti basajja bagagga nante Allah yali yamuwa essente mpya n'enkadde nga musajja mugagga ninga nti yategeera Allah ne mukubalirira okutonotono ku mali ye yonna gyalina ne bagamba bajjeko 1/8 y'abakyala be ne bagidividingamu emirundi ena batunuulira abakyala nga buli muntu wafuna 2 billions and above kitegeeza yalina sente n'olwo era ali mu ttaka Allah yamujjulula tugamba Allahumma ghfir lahu warhamhu waskinahu fil janna ku bintu bye yakola byonna nze ye muntu gwe naakalaba yekka Allah gwe yajjulula n'olwairo ng'asinga n'abalamu abatambula ku nsi kuno ng'asinga okuba tusinga ffe abalamu abali ku nsi kuno eyakene ekya kumakya n'alekawo wakufu n'agamba ekyo ekizimbe na kino mbireseewo sente zonna ezivaamu zibeere nga ziddukanya omuzikiti guno na guno bayimaamu saagala mu muzikiti gwe tayagala wadde okukuŋŋanyamu wadde olwaga wadde olwataano wadde 10 naga sente ziva mu bizimbe ebyo zigende nga ziyamba masijidi eyo zisasula imaamu zisasula omuntu ayera zisasula omuntu akola ki kitegeeza empeera zaafuna nga ali wali yeebase zisobola n'okusinga nte ffe abaki abalamu emizikiti yagyezimbidde ate services zikyagenda mu maaso ku lwa ssente ze zizo sente Allah ziyabaraka n'okufaddala ng'ofa neova n'embulamu buno obwensi n'asembayo mu bantu bwe oba mu bazzukulu nga alifuna ku bwomerevu bwazo n'abantu abo bonna Allah yabajjulula neggwani akyali omulamu ddala nga baali badde basonga ku bantu Allah be yasitula Allah banaga nti musonge ku muntu eyali badde afa bali badde basobola okunsongamu oba ggwe ne batasonga mwagise wava kubanga alina omugaso munene nnyo eri umma okusinga nze okusinga ggwe ne Allah abanga asazo n'agamba mututte kitegeeza gwe gwalese emabega waliwo ensonga lwaki Allah akulese emabega era weekuwemu ekitooki ekinene weerongoose emirimu gy'okola kubanga Allah atugamba mu Qur'ani al-Karim baada a'udhu billahi minash shaitani rajim yatuga tabaraka alladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah gamba ensonga yoke yantonza okufa n'obulamu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala mwabasigadde emabega mwekuwemu ekitooki ekinene mulongoose emirimu gyammwe ng'abantu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala mulongoose emirimu gyammwe naye oba ogitunuulidde n'ogirwako tabaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum Allah yasooka kutonda kufa nga tannatonda bulamu kubanga bwe yasooka okukoonako alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah asooka kukoona kukufa nga tannakoona ku bulamu kitegeeza Allah nga tannakuwa bulamu Allah asooka n'atonda okufa ne kubeerawo kitegeeza ogwo mulyango gw'okufa buli muntu yenna ateeka okuguyitamu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala mwabasigadde emabega mubeere nga mwerongoosa mwekubamu ettooki ennene mubeere nga mwerongoosa mwekubamu ettooki ennene eyaddala mulongoose emirimu gyammwe abasigadde emabega subhanahu wa ta'ala lwaki tubeera mu bulamu buno obwensi ne tutafuna mu bantu Allah bajjuludde n'atwala wattaku yawman turja'una fihi ila Allah buli muntu yali badde atya nnyo wattaku yawman turja'una fihi ila Allah buli muntu atya nnyo olunaku wagenda okuddizibwayo maaso g'ekitiibwa Allah akosezza ekigambo n'agamba wattaku yawman turja'una logenda okuddizibwayo yali badde Allah asobola okugamba logenda okwezzaayo ne Allah agambye bagenda kuzzaayo buzza gwe bagenda okufunyulula engalo olunaku gwe tolutya nnyolo nga wallahi tokyasobola kubala ssente ziri mu nsawo yo kyenje ali mu nsawo yo ng'omaze okufa nga tokyasobola dde okuzibala noga zino zidde wano nga ne baleese ne baleeta akaso oba ejjirita ng'okalambadde ne bagawa olugoye tulusale baganedda mululeke olugoye lwabamulekwa wattaku yawman turja'una fihi ila Allah olwo bakuzzaayo byonna babikuggyeko emali yo Allah agigabye egenda eri abalala kati baddu ba Allah ebyo byonna bye tuleke emabega abaana bya bugagga kunoonya ssente bigenda kutuwerekera ila rabbika yawma idhil masaq nga bituzze eri omulezi waffe Allah abaana bagenda kuwerekera bakyalo bakuwerekere wattaku yawman turja'una bakuzzaayo eri Allah bakuzzaayo olonno bakuzzaayo muganda wange
muntu kigoteeseteese mu baana bo nga asobola okukwata ku mayiti oba muntu ki ku nsi kuno yonna gye tuwangaaliramu ng'asobola okukwata ku mayiti yo n'agikwatako n'engalo enkalu nga tayambadde giraavuzi kitegeeza kwenyinyala awo wennyini mu kaseera ako k'olimu n'ekifaananyi ky'olimu kyeweetaaga gye emirimu gye emirungi gy'oteeka okukola mu kaseera kano n'otaggwamu maanyi n'olema kubeera nga wenna amaanyi ogateeka ku duniya ogateeka ku bakyala ogateeka ku baana weeweeyo akaseera omanyi biki bye ngenda okwanjula mu maaso g'ekitiibwa Allahu subhanahu wa taala kubanga akaseera kagenda kujja baddu ba Allah ffenna tugenda kuddizibwa mu maaso g'ekitiibwa Allah. Bakama bange tukakasa nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka wa Allah era mutume we era tusawe ekitiibwa Allah subhanahu wa taala mutuweerejja n'esingayo okuba ennungi. Obusiraamu buno ng'emu bulaba tubujja ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bwe yabutusomesa butubusabuukulula eddiini y'obusiraamu erisigala nga ŋŋenye ebbanga lyonna tugikwale tuke n'ogikwasa abazzukulu n'abalisembayo nga Nabbi bwe yagireka. Eddiini y'obusiraamu gye tuwangaaliramu oba gye tulina olwaleero kyekyenkizo kye tulina. Kino njagala kibagambe mwenna abali wano olunaku olwaleero, wallahi billahi tallahi eno ensi gye mulaba tuwangaaliramu tewaliyo kintu kirungi kyankizo kisinga busiraamu. Oyinza okuba tonna kiryalayizinga bulyalayizinzi nga tonna kitegeera butegeezi ne eno ensi okuva emashariki n'emagaribi tulanga mulimu ebirungi bingi ne temuliimu kirungi kisinga busiraamu. Era oba musiru nnyo atenkanika nga n'obwongo bwe wabuteeka mu nswera tebuuka singa bakukwata olwayo ne bagamba tukuwe ekizimbe ekisinga obuwanvu mu Kampala kye bayita Mapeera ebyenkizo byonna. Obusiraamu bugenda okukubira tooki mu bulamu bw'ogenda okubaamu ng'ovudde ku nsi baruza falaya ba'da al-maut kabuli ne bukulengeza kabuli n'ogitegeera mu butuufu bw'ogitegeera ne bukulaga kabuli yaumul ba'th olunaku lw'okuzuukira ne bukulaga ejjana ne bukulaga essuubi nti ku nsi kuno obanga owangaalirako byonna bikole naye tugenda kubuuza mu maaso g'ekitiibwa Allah n'otereza enkolaganayo ne Allah wo kale olina ekyebbeeyi n'ekyenkizo ekisinga ebyenkizo byonna. Kati Allah okusigala nga kuumye ng'oli mulamu ekyo yisa emikono mu maaso n'ogamba alhamdulillah ala kulli haal. Ekyokubiri mu bulamu obwo ate Allah n'akuteeramu ekirungo ky'obusiraamu ate ovunnamanga buvunnami n'ovunnamayo sujudu shukuru noga leero bukedde ndi musiraamu ne buzibanga ndi musiraamu nengenda okwebaka n'ogenda okwebaka nenge swala 5 zoteeka okusaala mu lunaku ozisadde gomanyi ekitegeeza ekyo nge swala 5 zoteeka okusaala mu lunaku ozisadde. Subhanallahi malikal mulku wallahi yise emikono mu maaso n'ogamba alhamdulillah. Bameka bekirema omuntu n'omulaba n'omugamba ono omuntu kweganoga afunawa guts and courage afunawo obuvumu obwo obwebaka nga alina essola gy'atasadde mu lunaku. Naye ng'okimanyi bulungi woba ozuukuka osoma dduwaaki ogamba alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Nebaza Allah anzirizza obulamu kubanga mbadde mu kwebaka ng'okwebaka kitundu mu kufa ng'okakasiza ddala Allah yawaniridde entunuusizo mu kwebaka. Allah asobola okusalawo n'otazuukuka naye n'ogenda okwebaka ng'okwebaka kitundu mu kufa naye n'okakasiza ddala nga mu swala 5 z'olina okusaala olunaku olina eswala gy'otasadde n'ofuna obuvumu ne weebaka n'ebikka n'amasuuka ago. tatasawwari idha kana anta amama Allah wajira okubamuka akafaananyi n'ogazina essuuka zenneebikka singa enkya zessanda zibagenda okunzingamu ila rabbika yawma idhil masaq banzize eri omulezi wange Allah awojja kubuukayo bubuusi ojja kubuukayo mu buliri ofune wuzu osaale swala z'otannasaala. Allah tulememu okubako kifuba yennyini nsi eno Allah wanaatusiima. Bane bino njagala mbibagamba olwaleero mmwe temulobooza nti abantu bonna abalina ssente bebasinga okutegeera. Wallahi tolobooza nti abantu abalina ssente abagagga bebakusinga gwe okutegeera. Obasinga okutegeera naye Allah yabasaasira busaasizi n'abawa ssente tebakusinga kutegeera muganda wange. Era babi nnyo abantu Allah bawadde ssente ne bajja mu nsi ne batandika okubuzaabuza abantu nti oba oyagala okufuna ssente olina okukola emisana n'ekiro olina bakulimba ssente Allah yazigaba ateeka buteesi baraka mu kintu n'akuggyako omukono aga yalla bismillah era gwe tusaba era Allah yagaba emikisa. Tewaliyo kitonde kyonna kigaba mikisa. Ebyo byolimu ebyekisirusiru n'obeera n'enjala za ssekoko mu wallet olina enjala za ssekoko mu wallet
olina ekyoya ky'ensega mu nsawo yo wateeka akatanga mu mulyango gwo ebyo kati omukisa gugenda kuvaawa gugenda kuva omukisa ya rabbil karim bakulimba olwala lwa sekoko lukuwa omukisa agaba omukisa Allah sebyo bintu bya kisirusiru tulina kuddayo eri Allah yagaba emikisa tobangayo omuntu akulimba nga ali bulungi ku nsi kuno natandika okubuzaabuza naga ndi bulungi olw'okuba nkola nnyo bannange gosi abantu abalina ssente n'abali obulungi obasinga okukola ng'okazana ku nnimiro vosa mmeka ekibuga okiyingira ssaawa mmeka ng'okola emisana n'ekiro ne Allah yasalawo obusazi n'abawa ssente era Allah asobola okukuwa igwe kennyini ssente okusinga bo kyova olaba Imam Shafi bayizi we bajja ne bamubuuza ne bamugamba ya Imam Shafi dullana beera ng'otuyigirizaayo ekintu karibu wa akrab tuyigirize ekintu ekiri okumpi nekisinga okuba okumpi nabagamba kullu ma tatamanna qarib buli kintu kyonna kyeweegomba mu bulamu buno obwensi kiri kumpi wal maut ate kibayita okufa min duni dhalika aqrab kwe kusinga okuba okumpi okufa kullu ma tatamanna qarib buli kyeweegomba ku nsi kuno kiri kumpi busobola okera enkya ku makya wallahi ne bukeranga toli Land Road ne bugenda okuziba ng'oli Land Road nga weegomba emmotoka weegomba ennyumba Allah n'agikuwa muteme lwaliiso busobola okuba weegomba visa ne wallahi lutemye lwaliiso Allah n'agikuwa wa kullu ma tatamanna karibu buli kyeweegomba kiri kumpi nnyo tolobooza nti abalina balina ebinene balina kye bakusinga naawe obanga obyegomba wa kullu ma tatamanna karibu bikuli kumpi nnyo era busobola okukera enkya ku makya ng'abo bennyini abeetwalira waggulu ng'ole bafukamidde mu maaso go bakusaba buyambi wallahi wa kullu ma tatamanna karibu gwe kanya kukola kanya kusaba Allah kanya kukola by'oteekwa okukola nga muntu Allah bulikera enkya ku makya wallahi n'akugwa emiryango n'amalisa naga bisimillah ne wal maut min duni dhalika aqrab ate okufa kwe kusinga okuba okumpi okusinga ebyo ne bikuli okumpi olw'ensonga byonna bye twagala mu nsi muno Allah asobola obisizaamu ne tufa Allah asobola okuyisiza mu mmotoka yo n'ofa ne bagamba aweddewo n'emmotoka ye yonna Allah asobola okuyisiza mu baana be weezaalira n'ofa ne bagamba abaana bamuteerawo pressure awo baana bamutaddeko bamugamba lwaki otunda ebintu byaffe obimalawo pressure abakazi bo basobola okufuuka ensonga sababu n'ova mu bulamu buno obwensi Allah asobola okuyisiza ddala ku ekyo ekikuli okumpi ati Allah n'ayisizaamu okufa bameka bafudde olw'abakazi bameka bafudde olw'abaana bameka bafudde olw'ebyobugagga byabwe kyennyini kyoyagala Allah kyayitiramu ate n'ofa wal maut min duni dhalika aqrab ate okufa kuli kumpi nnyo okusinga ebintu ebyo byonna kali bakama bange omulamwa gwaffe ogwaleero tugenda kuba twejjukanya ku nsonga ng'eri muhimu jiddan abazadde mbalaba wano we muli abazadde ba umma abaana abato emyaka gyange abavubuka bato bange we mbalaba nabo we muli abaana abato ne bamama ba umma eno mbalaba bane tugenda kutunulira ku nsonga enkulu gye tugayaaliridde olunaku olwaleero tugayaaliridde nnyo ensonga eyitibwa omwana oba ensonga eyitibwa ezzadde mmwe bino ebigambo njagala mbibagamba bali muzikiti guno wallahi mugende mubitegeeza abalala mwenna n'abatuwuliriza ekyobugagga ekisinga okuba ekyettendo ku lukalu luno olw'ensi ye mwana oyo ye omwana kyekyobugagga ekisingayo buli kintu kyonna kyeweegomba ku nsi kirisigala kirungi nga tekinnatuukako mu maaso go naye kinamala okutuukako mu maaso go bwekitibwe papa ekirungi kigenda kuba kirala ojja kwegomba omukazi alina akabina alina feesi ennungi nojja mwegombera wala ne wanajja mu bulamu bwo bwati ne muwangala omwezi gumu ojja gamba ya rabbi alamin kiki tuliko ng'omuwanda lulusu bugenda kera enkya ku makya bino ebigambo mbikugamba musajja gwampuliriza oba mukyala gwampuliriza osobola okwegomba omusajja n'ogamba masha Allah omusajja omulungi n'omwegomba ali wala ne wanaamala okukusembera wonakakasa nti alina buvunaanyizibwa wonakakasa nti bulijja kukozesa bukozesa n'akulekera obuvunaanyizibwa bw'abaana n'oga naye naliko ekyokutumira omusajja afaanana bw'ati ebyo bikuli okumpi golanga ebirungi nebirisigala birungi nga bikyakuli wala ne wallahi winamala okusembera okumpi wooli ebirungi bigenda kuba birala waliwo abantu bwali tunulidde olwairo n'oga kati bakyafa ki n'ensi eno ensi
Allah agibawadde n'olwaliro omulaba ng'akyayaggayagga n'ogonanoonya ki mu nsi muno. Kati bannange n'ekyebbe ekisinga okuba ekyebbe y'omwana. Omwana mu nsi ya Mukama ono n'aba takuwadde wadde olw'ataano. Omwana n'aba takuwadde wadde 10 wadde hafu kilo ya sukaali wadde yakanyama. Ne n'owulira buulizi nti omwana wange gwe nazaala mu nsi gy'ali wallahi ali bulungi. Ekyo kikumala ng'omuzadde okuba ne smile n'okuba ng'otebenka n'og'omwana wange ali bulungi. Ennyonyi n'oba togirinnyangako n'owulira buulizi n'oga omwana wange alinnya ennyonyi, omwana wange alinnya ennyonyi, nga mwana wo gwe yamwezaalira, gwe yamulaba, kwega gwe yamulira n'engalo zo, oga masha Allah. N'oba tolinnyanga ku nnyonyi ogamba oyo mwana wange nze yamukuza. Kati ekintu ekiyitibwa omwana kyekyobugagga ekiwa essanyu omuntu ekisingayo kuba ekyettendo. N'abantu tebakimanyi bakiragajjalidde. Bali mu kunoonya ssente, bali mu kuzimba bizimbe, bali mu kukola ki? Essente yonna waligitadde mu mwana w'oyo. Amaziga tulaba ng'okaba mangi gwe musajja gwe mukyala gwe tulanga amaziga okaba mangi olw'abaana we baakulekera. Ne wallahi nkulayirira amaanyi wona agateeka ku baana abo buli kerenca ku makya ng'abaana we bakunazaako amaziga go gonna ng'ogamba masha Allah alhamdulillah nazaala. Kati njagala tuddemu tuddeyo emabega tukube oba tugumize omubala ogwo ogw'okkuza abaana mu nkuza esingayo okuba ennungi. Ekyokubiri okwegendereza buli society omwana wo gy'agenda okuwangaaliramu. Amasomero gatuusa olwaliro tugenda gagendamu tutwaleyo abaana baffe. Weegendereza omwana wange mututte mu ssomero ki? Wagenda okuwangaalira emyezi 3. Omwana wo wagenda okuwangaalira emyezi 3. Gw'ogenda kuwangaala naye mwezi gumu ewaka. Tamu erimu emyezi 3 kwena. Gyagenda okuwangaala ng'aliyo tali naawe. Emyezi ki gyagenda okujjayo? Walimu eddiini, environment ki? Mulimu abagenda ne basaala. Nekikulira mu bwongo bwe. Omuntu tete wali wadde swala. Weegendereza omwana owawo omutadde. Kubanga kyekyettendo n'ekyobugagga ekisingayo kuba ekyettendo ku lukalu luno olw'ensi. Ne twakyusizza embeera zaffe ku lukalu luno olw'ensi kyovula ne Allah subhanahu wa ta'ala akyusizza buli kimu kyonna. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'ani al-Karim ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim. Yatugamba inna Allah la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala tukakasa natugamba inna Allah la yughayyiru, mazima Allah tasobola kukyusa ma biqaumi mulembe gwonna hatta yughayyiru ma bi anfusihim, okujjako nga mmwe kennyini mwabasoose okukyusa embeera zammwe. We mwakyusa obuufu obutuufu obuyitibwa omwana nti kyekyenkizo ekisinga okuba ekyenkizo ku nsi kuno. Omwana kyekyobugagga ekisinga okuba ekyettendo obufu ne mbutunuza walala. Kyovula Allah akyusizza enneeyisa y'abaana. Buli mwana gw'ola mu society muno nga akola ebikolwa ebirungi manya gye yakulira waali walungi, amaka ge yakuliramu gaali malungi. Bw'olaba omwana mu nsi muno ng'afuuse ekizibu eri abalala manya omwana oyo we yakulira waali wabi. Mwe temuwulira abantu nga bakulaakulana n'alinnya n'okulinnya n'atuuka ne ku leve ya memba wa parliament. Nakerenca ku makyanga member wa parliament honorable nenga alemeddemu omuze gw'okunyakula n'okubba. Ngero baje ne bagamba omusajja omukulu yabbye nusu 5, yabbye ekinusu ky'ebitaano. Kali bw'oyinza okirabaawo mbu yabbye 5 nga goloza kitandikidde awo, tiyatandikira ku 5, yatandikira ku sukaali. Waddeyo gyakulira si bwe yatandikirawo muganda wange. Katwegendereze nti product ze tufulumye olwalero tugenda kenca ku makya nga wallahi zina we zitudde nezigulu by'abantu zikaabya abantu olw'obulagajjavu gwe kennyini bwe wateekayo eriyo omwana oyo ng'omukuza. Kubanga tiwatwala buvunaanyizibwa, wateekwa kutwala buli department yonna eri dismantled lw'abantu baliyo. Newoddeyo mu nzija ze bavaamu bye bakola bo tebabyewuunya, bagamba oyo abbye 5. Ekyo tekyewuunyisa nnyo. Ekyo njagala nkibagambe. Kali bannange Allah atugambye mu Qur'ani al-Karim inna Allah la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala ensonga yokka gy'asinziddeko okukyusa ensi eno n'okukyusa obulamu bwaffe mu baana be tuzadde ffe kennyini ffe abasooka okukyuka nga tukyukira ddala eri abaana baffe. Ensobi esooka twakyuka tutya. Ensobi esooka Allah subhanahu wa ta'ala atugambye mu Qur'ani al-Karim wala taqtulu awladakum, bannange temugezangako okutta abaana bammwe nga mutya obwavu. Temugezangako
okutta abaana bammwe nga mutya obwavu nahnu naruzukuhum mazima ffe abagabirira abaana abo wa iyyakum naawe kennyini yagala okutta omwana oyo ffe abakugabirira. Guno omulembe gwe mulaba tuwangaalirako abavubuka mutusobedde tetumanyi kituufu kibasumbuwa n'abasajja abakulu mutusobedde zifamasi ze musinga okulaba awo ku makubo batunda obuweke bupiiruzi ng'omukyala kasitaafuna olubuto wakamira olubuto olwo luvaamu era omuvubuka akanula amaaso bw'ati n'aba yeetaaga kuba kasimu n'akakuba n'agamunye mbadde siinakuseereza okunsindikira emitwalo 2-3 awo soke nguleyo obuweke obujjamu olubuto. Omukyala omufunisizza olubuto otya olubuto olwo kubanga lukula. Abantu bali mu bufumbo bwa halaali nga bali ku mpeke ezo ze bamira ne batta abaana Allah batadde mu nnabaana zaabwe ne batta abaana Allah bajje ku migongo gyabwe nga batya okuba abaavu mu nsi muno. Wallahi ye kennyini ekirabo Allah kyamuwadde n'akikutulawo n'agamba nkisse. Ne Allah subhanahu wa ta'ala atugambye mu Qur'ani al-Karim wala taqtulu awladakum temugezangako okutta abaana bammwe nga mutya obwavu nga mutya banaaba batya abaana bano banaalya ki nahnu naruzukuhum mazima ffe abagabirira abaana abo wa iyyakum naawe ayagala obatta ffe abakugabirira kubanga naawe tebaakutta wakulira mu lujja olwali olwavu ne tewavaamu wafaako enjala. Wafaako enjala ddala gwe musajja gwe mukazi gwe wafaako enjala tewafaako njala n'olwaliro ogwo omubala gwe mutandise okuba bavubuka ba umma eno ne mukakkana ku bintu ebiri mu nnabaana Allah byabawadde ebirabo Allah byawadde nga birabo ne mutugumbula abaana abo nga bato nga tonnategeera kikyagenda kuba gwe omwana omanyi kyagenda okuba mu nsi muno. Allah amaze okugamba wala taqtulu awladakum temutta baana bammwe abo mutya bwavu. Ebyo no bivira ddala ku mulembe gwa Nabi Muhammad sallallahu mu jahiliya aya yowekira batanga n'abaana abakuze ne bagamba abaana abawala bonna bagamba abaana abawala bonna kisiraani ne babatanga bakolanga ebikolwa ebikyamu nammwe olwaleero mutandise obizza. Omuwala ali eyo omukyala ali eyo bino bigambo njagala mbigambe wallahi ne kakutanda Allah n'akuwa olubuto ng'olufunye mu makubo matuufu oba mu makubo si matuufu sooka osibe buli kintu kyonna ky'obadde okola we guba mulimu we kuba genda bweru we kuba kukola ki ekisobola oku affecting ekyo Allah kyatadde mu lubuto lwo ng'ekyobugagga ng'ekyebbeeyi eky'omuwendo tegeeza omwana Allah gwatadde mu lubuto lwo yimiriza buli kintu kyonna osooka okuza omwana oyo mu lubuto aveemu paka ng'omuzadde kubanga kyekyobugagga ku nsi ekisinga ebyobugagga byonna. Ebyo byolobooza nti waliwo ekyobugagga ekisinga kino ekiri mu lubuto ojja kukitegera mu nsi muno nga nabaana tesitudde ku mwana. Abantu bakaaba amaziga mmwe naka amaziga n'agamba Allah yalimpadeko omwana n'atulako mu nabaana yange olubuto ne luvaamu buvi nenga nti nasitulako omwana mu lubuto. Tulabye abakyala bangi tugenda nabo e Makka ne n'asaba Allah ku Kaaba amaze emyaka 8 mu bufumbo emyaka 10 naga Allah ekindeese wano wallahi nkusaba ompeyo omwana ne waba mulema mu nsi muno ndabe ku mwana nga wange ne kati gwosazeeko ze wabbali wali omwana Allah gwakuwadde n'otandika kugamba munna akaweka ako we bakuwanga ssente z'akaweke mukyala gwe nga waliwo evvubuka erikufunisizza olubuto akaweka ssente zo oziryangamu enkoko oba ozinunangamu ice cream nakira wano nga kira bulungi noga masha Allah ne togulanga akaweka ako kyoba okola kiba kikyamu nnyo we mubanga mutya kulabira baana abo Allah agambye nahnu naruzukuhum mazima ffe abagabirira abaana abo wa iyyakum naffe abakugabirira. Twakimanyanga okuva emabega bajjajjaffe ekyalinga ekyobugagga kye balina baalinga baana nga wazaalanga abaana bangi ng'omanya afunye lebbe emala bajja genda balime basime emisiri z'emmwanyi bagoye omusajja ali mugagga naye ng'obugagga bwonna Allah ayisiriza ku baana ate kati guno omulembe bo bagamba obugagga bugenda kuyitira mu kutugumbula ebyo ebiri mu nabaana z'abakyala ebafundisizza embuto. Lati oyo afe oyo mumugyemu oyo tumugyemu tunaabira tutya ku nsi naye tetulina ssente. Allah agambye mu Qur'ani al-Karim baada a'udhu billahi minash shaitani rajim wala taqtulu awladakum temutanga abaana bammwe nga mutya obwavu nahnu naruzukuhum fe abagabirira abaana abo si mmwe wa iyyakum naawe fe abakugabirira mwebazengako Allah byabawadde
omukyala ne bukere nja kumacha nga yakazaala omwana tanaweza mwaka nafuna olubuto olula totyanga alukuza aluzaali abaana bagenda okusangulako ennaku abo bagenda okusangulako amaziga kyekyobugaga ekisingayo okuba ekyettendo niwolatunulira butunulizi baanawo mu nsi muno nga bali bulungi gwe omwana gojja omanyi kyagenda okubeera mu nsi ya Mukama muno tubadde ku aya wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala egamba inna allaha la yughayyiru ma biqawmi Allah takyusangako kibinja kyonna hatta yughayyiru ma bi anfusihim okujjako bo bennyini nga basoose okukyusa embeera zaabwe nembagamba aya gyetutandikiddeko egamba Allah subhanahu wa ta'ala atugamba wala taqtulu awladakum mwe Allah lwaki mutta abaana babawadde mu nabaana ezo nga mutyo obwavu nahnu naruzukum mazima fa bagabirira abaana abo wa iyyakum naawe abattagwe kennyini yajjamu omwana fa bakugabiridde okutuusa ku leve efaanana bwekyo bajjajjaffe bo bawekaminganga n'abatali baabwe babasembezanga negwe olwaleero buli kagwa mu lubuto okalabiriza naye nga tuba tumuzizzaako mangu ne mugenda mu family planning methods ne byokya amagi g'abaana abawala abo amagi ne bagwokyeza ddala omwana n'anuunya abaana yazaalayo akaana kamu n'akosa family planning method ebyo mubivengako mukole mwamaze okukyusa obuufu kyovula ne Allah subhanahu wa ta'ala ku lukalu n'olwensi wallahi akyusizza obulamu bwaffe ekyokubiri kye tukyusizza bwe buvunaanyizibwa omwana yo Allah banga amukuwadde obuvunaanyizibwa kintu kikulu nnyo eri omwana Allah gwakoze eki gwakuwadde kati bano bali kuddeyo ku masomero ni waliwo abazadde abasuddeyo ogwa naggamba bali awo tebaagala kuweerera abaana be bazadde naddala abakyala abasajja mmwe naddala abasajja mmwe lwaki temwagala kuweerera abaana be muzadde byonna mu nsi neba byetaaga kutema ku ttaka kutunda oweerera omwana muweerere nene muleka abaana bemuzadde bali temwagala baweerera kalolero bakubira obusimu obujjako paka nnyabo watetenkanya n'asooka abazza ku ssomero n'oddamu kukwata amasimu teriyo kyattendo kisinga mwana teriyo omuntu atuuka ku buwanguzi nga tasoose kwerumya mu ibadaati eyerumya yatuuka ku buwanguzi eyerumya n'azuukako ekiro nga budde bwakwebaka Allah gwasiima nayanukula edduwa n'azuukako ekiro nga budde bwakwebaka n'asaba Allah eyerumya nga budde bwakulya mmere naga nedda kansiibe oyo Allah gwatekedde omulyango mulamba babu rayani ne mulambu n'obwensi muamalati bwekitegeeza oyo yerumya nga yali agadde okwambala olugoye olungi ne kanzu ennungi nga yali agadde okuvuga emmotoka ennungi yali agadde okusula mu nnyumba ennungi naga nedda kamperera abaana yagenda okuba omuwanguzi ng'abaana abo amaze okuteeka ebidala mu maka ng'amaze okusoma wallahi teriyo kyattendo okuteeka mu mwana wo tekiriiyo mu nsi ya Mukama muno omwana ono mulabulabi ng'asika kifi kya nnyama bw'ati ekyo kumalira okuba omusanyufu nga mwana oba takusasudde wadde olwataano nga gwakikoze ng'omuzadde kati obuvunaanyizibwa mubusudde Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba mu Qur'ani al-Karim yatugamba mu Qur'ani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba mu hadithi emu natugamba kullukum ra'i yatugamba bannange mwenna muli balunzi kullukum ra'i buli muntu ali wano mu muzikiti buli muntu atuwuliriza buli muntu ali ku lukalu n'olwensi mulunzi naga wa kullukum mas'ul an ra'iyati ate buli muntu yenna agenda kubuuzibwa kwe be yalundanga buli muntu mulunzi ne buli muntu ateeka okulubuuzibwa kwe be yalundanga yatandikira ku musajja gwampuliriza n'agamba nti warrajulu ra'i fi ahlihi omusajja yenna mulunzi eri abantu b'ennyumba ye wa mas'ulu an ra'iyati era ajja kubuuzibwa kwe be yalundiranga ewaka tebategeeza mbuzi tebategeeza mbaata bategeeza baana bo na mukyala wo omusajja ali wano oli mulunzi ne Allah agenda kukuba kajoji w'ebibuuzo ku mwana gwakuwadde Allah kolanga bwe kisoboka ku lukalu n'olwensi oleme kusuula buvunaanyizibwa abasajja b'ensi eno tetukyabategeera ko ddala bannange gwe mulimu gwe mwategeera ku lukalu n'olwensi gwakuzaala mu bakazi ne mbasuulira abaana abakazi abo nga babonyeebonyi batuse n'okulinnyenywi ne bagenda ku byeyo nga bagenze kukolerera baana baabwe nenga bakitabwe mu nsi balamu bassa bazaala buzaazi baana balala mumulobooza lwaki emirembe gibuze nnyo abasajja b'omulembe guno lwaki emirembe gibuze nnyo abasajja b'omulembe guno nga aya bwe tugisomye etandikwa nega inna allaha la yughayyiru ma biqawmi Allah ensonga yokka lwaki akyusizza guno omulembe gw'abasajja b'omulembe guno ne baba baavu tebalina ssente hatta yughayyiru ma bi anfusihim mwabasooka okukyuka obuvunaanyizibwa bwonna ne mulekera abakyala
kachovula abakyala be balina ssente era be bamegula ku ssente ne babawaako kwa mwasula obuvunanyizibwa na muhadithi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amazo tugamba warajulu ra'i fi ahlihi omusajja mulunzeeri family yo beri abantu be wa mas'ulu an ra'iyati era agenda kubuuzibwa kwebe yalundiranga ewaka gwe musajja gwe emirembe ogifuna otya ddala kumbeera gy'oli mungu omuntu akutunuulidde n'ogenda n'oli ekyennyanja kiramba n'osokola n'amaaso n'ogawuutiramu ng'omwana wo gwe wasooka okuzaala tomanyi kiki yalidde ng'agenda okwebaka emirembe ogifuna otya ddala tukuwa omuzindalo guno tubuulire emirembe eyo gy'ogijja egikutuuza ku makoloni n'egikutuuza ku bumondo obuzungu chips n'enkoko naye nga tomanyi mwana wo gwe wasooka kuzaala yayambadde ki mu bigere ng'agenda ku ssomero egyo emirembe ogifuna gwe anti mugenda ne muwasaawasa abakazi otiitibya gwolabye olweggo ne weerabira gwe olaba ku makya anti olina omukazi gwe wasooka okuwasa n'omuzaalamu abaana n'omukutula olubuto era onna lujjuddeko nkovu nambale nankindo za kumuzaalamu baana wamusuulawo kati olina emisege gy'ozunga nagyo era ogendeyo ne bakubika muganda wange musajja gwe bakubisa enfunda eziwera n'obuguma n'ojja kukaaba ekyo nkikugambye olwaliro ojja kukaaba amaziga olw'abaana bo n'obuvunanyizibwa bw'osudde ojja kukaaba abasajja abalala bebalabirira abaana bo abasajja abalala bebalabirira abaana bo abakazi abo bagenda n'abaana baabwe mu bufumbo omusajja oli yalabirira abaana bo ojja kukaaba mu nsi ya Mukama muno munoonye abaana bammwe gye mwabazaala mulye n'abaakatono ke mulina basajja mmwe woba olidde ebinyeebwa lya nabo ebinyeebwa ebyo woba olidde mukene lya naye emukene oyo omwana wo nga bwazuuka bwatyo mugunako mu maaso kyagenda okuba mu maaso tokimanyi wallahi n'obuvunanyizibwa bwe musudde ositwewuunya ne tugasa ente kye muva mulaba nga zibabuze mu nsi ya Mukama muno wano mmwe abasajja mmwe naddala abavubuka muzadde ne mu bakazi ne mwegaana embuto n'ogamba omukazi koogeza ogaana olujjamu gwamanyi nze nkomyaho ekigambo ekyo kyenkomyeko bwe maaze musajja wa wano oyo si wange ojja kumutwala mu bakazi basajja bw'oyendamu naye ng'omwana wo n'omwegaana era okimanyi waliwo omusaayi gwe ogubonaabona mu nsi eyo abasajja abale balabire abaana bammwe ekyo mukisazeewo mumulowooza Allahu subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani al-Karimu tugamba inna Allaha la yughayyiru ma biqawmi Allah takyusangako kibinja kyonna hatta yughayyiru ma bi anfusihim okujjako nga mwabasoose okukyusa embeera zammwe si mmwe abasooka okukola embeera ezo ne musula abaana be muzadde ne mutabalabirira basajja mmwe y'ensonga olwaleero lwaki mwesonseka mu nnyumba ezipangisibwa abakazi nga sente ezipangisa ennyumba za mukazi nojja ne weesonseka ne weebikka n'obuguma ddala totegeera bulungi bw'otula mu nnyumba yo bimeka by'ogula ng'ogula ku byo mwasula obuvunaanyizibwa y'ensonga lwaki temulina sente basajja mmwe kino tukibagamba olwaleero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaze okutegeeza mu muhadithi emu warajulu ra'i fi ahlihi omusajja mulunzi eri abantu be mu bantu abali ewaka mwe muli mukazi wo gwe wawasa omukazi gwe wawasa wamuwasa mukazi wo kabiyitewo naye ddayo musajja gwe okuva olwaleero omukazi wo watereka engoye ze onoonyemu engoye ze wagula ku ssente zo gwe musajja gwe engoye za mukazi wo zayambala n'anyuma londamu engoye 2-3 nga zigula ku ssente zo lwaki mwagala okutukaabya warajulu ra'i fi ahlihi mulunzi eri abantu be omuli mukyala wo ddayo ku ngoye ezisooka ku mubiri eza mukazi wo onoonyemu ziwagula ku ssente zo ddayo otunuulire mukazi wo watereka engatto ze noonyamu ziwagula n'ogenda opeya nagigula wadde embimbi ku ssente zange nemwe mwategeera kubajja mu ngoye ezo nga temusobola kuzibagulira kuzibambaza nodde inosalako n'olaza bulaza olubuto otakuzaako busumuluzo kyolugoye nga lubi otuba tugenda okukyala lwaki oyambala olugoye olwagala nnyo mugulire lwoyagala ayambale lwaki mwagala okutukaabya musudde obuvunaanyizibwa mufuuse kizibu kati mukyakwata masimu abaana bamwe baddeyo ku masomero bemwazaalazaala ebbali tamwe naba wakati awo ng'otandika okwekubya obusimu muzaala mu bakazi abaana
n'omuga munnange omwana oyo njagala mu obuyambi nenga dda toyagala kuba mwana obuyambi ng'oyagala kujja kusembera mukazi oyo weefulaawa omwana wo obuyambi omufunisa olubuto olulala nga byobala onaku lwavuddemuko kasente oyambe omwana wo oba obala mukazi ono omufunisa olubuto olulala omala odduke ojja kudduka hatta talqaw rabbakum paka bw'olisinkana Allah wo mukabbuli olitubuulira biki biwakungula mu nsi muno. Abaana badda ku masomero twala obuvunaanyizibwa oba olina emitwalo 10 twala obuvunaanyizibwa ne baana bange n'emitwalo 10 mugule ebitabo ne kalaamu mugende ku ssomero kyennaafissa nja kuleeta. Twala obuvunaanyizibwa ng'omusajja ogenda omwana owaagenda okusomera ogamba agenda kusula wa weetaleko mu nsi muno ngenda okusindikira ku mwana wo pocket money ne muli omwasolo gwa naggamba mu nsi muno nomulowooza emirembe munaba nagyo mmwe basajja mmwe. Nabi Muhammad sallama yagenda mu maaso n'agamba n'abakyala mwenna ra'iyatun fi baiti zawjiha abakyala mwenna mulina obuvunaanyizibwa eri ennyumba abasajja bamwe babateeka wa mas'ulatu an ra'iyata era mujja kubuuzibwa ku ebyo ebiri mu maka ago. Abakyala nammwe muli balunzi ewaka, abakyala muli balunzi ewaka era Allah agenda babuuza ku maka ago, agenda kubuuza ku bbaawo, agenda kubuuza ku baana bo. Mulina omuzo guzaalira abaana muzaalira abasajja abaana abatobeke ayinamu babiri abali wakati si babe okyanga kyanga omusajja bamuwanga ebinyeebwa nga byokya ava ku mulimu namuwa ebinyeebwa ebyokya ne basooka bamuwa n'amata atuula mu ddirawo n'alya. Mukazi ng'afuluma bw'ati mu ttawulo agenze kunaaba nenga eyo gy'afulumye bw'ati neiba wali mu kinaabiro babafulumye bonna ono ali ku kinyeebwa akitetenkanye wano ekyokya agenda okuyingira bw'ati nga bamumaze. Abakazi balina enkwe z'otamanyi na muwendo ku lukalu luno olw'ensi. N'azaalira omusajja ng'akimanyi bano abaana si babe, omusajja n'abalabirira n'abaweerera emugenda biddawo Allah mu bakazi mmwe ne mudda ku baana b'abannammwe olw'okuba amufumbirwa n'omuloga. Bakazi mmwe lwaki muloga abaana b'abannazaala bammwe? Omuntu gwe bakuwa okulunda musajjawo gwe bagamba kumuliisa mu ddagala omuliisiza buli kintu kyonna. Bana basajja wano mwenna wano otuba tunye bwe ne tubalwako muli baloge. Abakazi abo baliisa ebintu basajja baabo mugenda byonna agenda kusinkana Allah. Tatasawwar idha kana anta amama Allah lwaki kwa mwaka fana nyingi ogenda kuddiza mu maaso g'ekitiibwa Allah olw'embeera gye weeyisaamu eri ne mudda ku baana be mutazaala ne muloga. Tamanyi kye bagenda kubeera mu nsi muno olw'okuba omusajja alina abaana be wamusanga nabo n'omukakasanga abaana bwe bali abasiru we batategeera wetagenda kuba bulungi mu nsi muno. Gwe naawe ozadde abaana sana kifu tujja kulaba abo bwe baana babulungi mu nsi ya Mukama muno. Naawe ozadde abaana tujja kulaba kubanga gwe omulamwa gw'olina mu nsi muno kukakkanya baana ba mukazi munno. Awo si gwe yasookawo yaahi. Oyo musajja abasooka omubikka baafa, abasooka omubikka n'abuguma baavamu mu makaago. Kanoona mwesibako andi abasajja bazibu mubesibe ekompola mubesibe ekompola alibuuka musanda omulundi ogwo olitubuulira alibuukamu omulundi ogwo olitubuulira gobeera ng'omutiitiibyo otandika omumulaga nti abo bibalungi abalala si balungi. Kati nammwe muli balunzi mubeere abantu abalina obuvunaanyizibwa. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum wa lisaa'iri muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wa huwal barrur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin thumma salatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Tujja kuddamu tutendo w'ekitiibwa Allah tusabire n'okukibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Baganda bange omulamwa gwaffe gwe tubaddeko omukulu gwa kubeera nga tulwananga bwe kisoboka. Abaana Allah baatuwadde ekirabo ekisinga okuba eky'ettendo mu nsi. Abaana badda ku masomero olwaleero, abaana badda ku masomero. Omwana waddayo atya ku ssomero nga ku ssente zimuzizza tutadde ku wadde olwataano omusajja gwe. Mulondole abaana bammwe gye basomera
bajja kusoma baveemu wadde olina ssente ntono mugende mutunire abaana be baweeredde ne bamala ku university obuuze maama we wali okuŋŋanyizaako obukadde obubiri n'obulabako oba buuze taata we oyo omwana wali okuŋŋanyizaako obukadde obusatu nga buli wamu n'obulabako wallahi tazikuŋŋaanyangako buli kasente akamugwa mu nsawo weetiwe papa nga baana bakatwala omugamu emitwalo 10 nga baana bakuba abasimu omugamu 2 mbadde ndi mulwadde omugamu 3 nti munne maama bino nabino ebitabo taata bino naziwaayo naye omwana amala n'asoma okuwerera omwana tekitegeeza kuba na ssente nnyingi buba buvunaanyizibwa twala nga nabbi bwakugambye nti wallahi buvunaanyizibwa Allah bwakutadde mu nsingo butuukirize olunaku lw'enkomerero lugenda kuba luzibu nnyo yawma yafiru maru min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani omuntu ajja kutuuka okudduka abaana be wa bani omuntu adduke wa sahibatihi wa bani odduke mikwano gyo n'abaana bo olaba omwana wo musajja kudduka 10 odduka olaga wa kubanga wasula obuvunaanyizibwa kyova Allah subhanahu wa ta'ala tuga mu Qur'ani al-Karim bada a'udhu billahi minash shaitani rajim yatuga ya ayyuhalladhina amanu abange mwe abakkiriza la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah temugezanga ko ne mufule byobugagga byammwe n'abaana bammwe an dhikrillah ate ne bajja okusinza Allah wa man yafaru dhalika fa ulaika humul khasirun omuntu yenna akola ebyo ajja kuba mu kufaafaganira ku lukalu n'olwesine ku nkomerero Allah subhanahu wa ta'ala kiyali asinga okwagala mu aya eno ya ayyuhalladhina amanu abange mwe basigaddemu empeke y'obukkiriza la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah abaana bammwe bano n'ebyobugagga byammwe mu bihandulinge mu mbeera Allah gye yabagamba bihandulingamu abaana bo bahandulinge nga Allah bwe yakugamba bahandulinga bawe hakki yaabwe abaana bawe hakki yaabwe yobateeka mu ssomero lirimu eddiini bawe hakki yaabwe abaana bo wala awladukum an dhikrillah wa man yafalu dhalika fa ulaika humul khasirun wekima bakikulemye ojja kuba mu kufaafaganira musajja munnange bino njagala mbigambe wallahi billahi tallahi ojja kuva mu nsi muno gwe muzadde gwampuliriza ofe bakubike bage inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaweddemu akake wallahi maiti yo wofiridde nga tewali mwana wo n'omu asobola kugikwatako nga watuuka ku maiti yafujja bufujja kubanga tewamusomesa ddiini abantu bagibe erijje ku mulambo gwo nga temulimu mwana wadde omwana wo n'omu bw'ati tewamusomesa ddiini batya abantu bazze kunaaza maiti yo naye nga tolamu wadde omwana wo omuntu aba afudde mulina omuyisa mu mbeera esinga okuba ennungi kubanga mumuyisiza ddala ng'omulamu ekyali kimuluma mu bulamu era kimuluma leka kubeera ng'onyola ggumba lye wali bakalambadde muzze bulungi baani abali abatali baana bagenda okuzza ng'okalambadde baani ne bakuzza mu mbeera esingayo okuba ennungi ddala omuntu wabanga afudde ne tugaa tumunaaza amazzi amasu agali wakati w'okwokya n'okunnyogoga kiregeeza mufumba amazzi ne mugatabikamu amazzi amabisi ne mugakwata mugabeera wakati kati awo gabuguma gocha tegocha gabuguma gocha tegocha ganyoga teganyogoga muntu kyagenda okukwata mu mazzi ago ng'oli wali tojasobola okwogera agende ndakati gocha nnyo katongeremu aganyogoga agati mwongeddemu nnyo aganyogoga mangi nnyo aganyogoga katongeremu kagocha omwana wa n'abawaawo ng'akulumirirwa kubanga tebasomesa ddiini bali eri mikwano gyabwe bagamba rest in internal peace ddala ogenda kuba mu kufaafaganirwawo bakuteeka wali mu jeneza bakusalire swala ensemba yo wallahi wa man yafaru dhalika fa ulaika humul khasirun ogenda kuba mu kufaafaganirwa ate nafe abawali mutugenda kwekuba kino njagala nkibagambe guno omulembe ko tutandise tugenda kwekuba we tujjanga ewammwe ng'ofudde tugenda gamba omwana w'omukulu yaba akulembera jenezayo nzo ngamba nkulembera jenezayo nga nawe wazaala abaana omwana w'omukulu agikulembere ye mwana asobola okusoma ebintu nga bijja ku ntobo ya mutima gwe nga bidda gy'oli ni wamuteekateeka asobola okusoma essola y'omufu okuva eva paka weekoma omuteeka mu ssomero erimu eddiini naawe kennyini okuze kutuuka mutwe okutuuka ku leva eno ng'ayimiridde emabega wa jeneza ya maama wo ng'afudde biki by'osoma omukuba empewo maama wo n'okuba kitaawe empewo waman yafalu dhalika fa ulaika humul khasirun ojja kuba mu kufaafaganirwa biki by'osoma ng'oyimiridde emabega wa jeneza z'abantu tomanyi naye byakusoma n'omwana omulaga ajjalidde okumuteeka mu masomero ag'eddiini bategera ebintu ebyo baligamba bani abagenda okukira mu kabbuli
nga tekuli mwana wo abaana we bali badde bakira mu kabuli ne bakuteekayo waman yafalu dhalika faulaika humul khasirun ogenda kuba mu kufaafaganira ng'abantu abali wansi mu kabuli eri babula kwambala masiki bakufujja baga mumuleete omutwe guliwa mumuweereze naye nga balira ekivundu kibatta omwana oyo atasobola kwennyala wabanga yali awo afukamidde taate bamutadde kuno bamaama we naga musumule omutwe n'ebigere omwana we abisumula n'obwegendereza nakukwatako ku kyenyina akuwa edduwa esembayo n'okubulizaako ettaka nabeera ku kabbuli eyo nga yeeraliikirira nagamba taata maama wange omulungi ejjo yasuze mu bulangiti ne masuuka meeru olwaliro asuze mu ttaka nakusabira omwana wo nabeera ebbanga Allah akusabira Allah akunyweze ekiro ekigenda okusooka mu kabbuli noman yafalu dhalika faulaika humul khasirun mwabaana bammwe mugenda kubanga mufaafaganirwa bayinza n'obutatuuka ku kabbuli zammwe basobola n'obutatuuka ku kabbuli zammwe wallahi basobola n'obutatuuka mu binnya bagenda baziikamu nga baliri bagabula bako anti wafumbiza abaana baagi abako balidde munne mumpe ku mabugo n'alaaja bannange muddeeyo abaana bammwe omwana wo gwe wazaala kyekyobugagga ekisingayo okuba ekyettendo gwe omuzadde ampuliriza olwaleero ekyalibadde kisinga okuba ekirungi eswala okuva weeva paka weekoma yalibadde eyita ku lulimiro n'ogiyigiriza omwana wo nkiddamu omulundi ogwokubiri omwana wo eswala okuva weeva paka weekoma walibadde omuyigiriza swala gy'osaala gwe muzadde gwe kubanga eswala eyo webanga eggwako eri mu tahiyatu omwana asabira omuzadde kati omwana obanga omulese ku nsi kuno ng'okakasa eswala agimanyi era okakasa osadde nga ng'omwana akulaba era wamuyigiriza wallahi wabanga asaala emirundi 5 olunaku akusabira ne kati mwe muli wano mbalaba muli bantu bakulu munansonyiwa siri kubayisaamu maaso igwe nkuwa omuzindalo guno osome tahiyatu okuva weeva paka weekoma muntu kikwembata omuzindalo guno asome tahiyatu okuva weeva paka weekoma mugenda kuddawa Allah mu emyaka gy'olina ne tahiyatu ekulemye okumalako odde mu sola muli n'okuba endobo onyenya kagalo tolina byosabirako ku myaka gy'olina ogenda kuddawa Allah damulumu yongo oli bomu osale swale okuva weeva paka weekoma byosala mu maaso g'ekitiibwa Allah akaseera kali nga bakuza eri omulezi wa Allah bakusalira eswala esembe tegenda kukugasa nga gwe tewasaalanga musaale mutule wansi mutegere eswala mugisomesa abaana bammwe inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar eswala ekuzizako okukola ebikolobero n'obwonoonefu omwana n'oba omulekedde eswala mu nsi yokka ng'agisaa emirundi 5 n'ofa omwana alibeera bulungi kubanga eri muzizo okukola ebikolobero n'obwonoonefu inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ekuzizako okukola ebikolobero n'obwonoonefu omwana wo gy'otabeera yabeerayo neekubako mu mutima naga kino kyenkola Allah yakigaana kiregeza banga asaala eswala 5 olunaku eswala egenda muzizako okukola ebikolobero kiregeza ishirudi gy'osobola okuwa omwana wo n'okakasa nti asobola okusaala eswala okuva weeva paka weekoma mubatwale mu masomero agasomesa eswala mubatwale mu masomero gwe basaala nega gy'oli wano ozungazunga onoonya essomero simala senti gundi mubatwale mu masomero agalimu eddiini wallahi nga nkubira ebigambo byange baganda bange ebyolunaku olwaleero Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani al-Karim yatugamba ebigambo bino wammanga munansonyi okosa olulimi olufaana bwe lutyo ne wallahi basajja mmwe mutufuukidde ekizibu ku lukalu n'olwensi bakazi mmwe nammwe kyekimufuusa ekizibu ku lukalu n'olwensi eri abaana be muzaala abantu basudde obuvunaanyizibwa ne mmala okusuula obuvunaanyizibwa abaana ne batasomesa ddiini ne mbasomesa nti mbasomesa luzungu lukka mbasomesa bikozi yokka ne musula obuvunaanyizibwa abaana bamwe ne mugaana obbasomesa Allah subhanahu wa ta'ala tuwa mu Qur'ani al-Karim ya ayyuhalladhina amanu abange mmwe abakkiriza inna min azwajikum mazima mu bakyala bammwe wa awladikum n'abaana bammwe aduwwan lakum mazima balabe bammwe fahdharuhum mubeewale omwana gwotatadde mu ddiini omukyala atali mu ddiini omusajja atali mu ddiini ya ayyuhalladhina amanu abange mmwe abasigaddemu empeke y'obukkiriza inna min azwajikum mazima mu bakyala bammwe abo wa awladikum n'abaana bammwe aduwwan lakum balabe bammwe fahadharuhum mubeewale
ogenda kuba n'abaana nga wallahi tosobola kwebaka n'otakaaba nga bano bali mu nsi muno osanga omwana ng'amusibye emitwe gy'embuzi mu bulago omwana wo ng'amusibye emitwe gy'embuzi mu bulago mubbi mwe temwazaala abaana ab'obuwala ng'obudde buno bamalaya beetunda bamalaya bava mu maka g'abahaaji ye Fatuma ye Aisha Khadija yafumbira Pawulo embizzi mwagala tukola kimwe bantu mmwe nenga bakwira mu maka ga Busiraamu mugende ku baana abeetunda ku makubo okwo mbabuuza amannya gaabwe ag'eddiini baana ba Busiraamu mugende ku baana ku social media abeeyambula baana ba Busiraamu bakulira mu maka nga batunula bwe bati nga balaba maama afulumya ali mu nkunami abaana bo baakiraba omwana obanga wafulumanga ewaka nga weebikiridde anajjawo gatsi ne kaleji n'obuvumu obufuluma ewuwe nga tayambadde nga yambadde obuketekete mulina bajjajja mmwe gwampuliriza olina jjajjaawo ne bajjajja faabo nga baagenda emmanju okumala haji ennene afulumya ekigambo kamwake naga munne ngenzeeko wali mu lusuku kusala byayi era nakwata olusolobyo yakwatanga olusolobyo n'akaso naga ngenzeeko wali mu lusuku kusala byayi era nagenda n'akadomola n'olusolobyo n'akambe n'aleeta ebyayi n'endagala nenga bwagenda emmanju eyo alabiriza neesogga emmanju n'amala haji ennene nga tagana kulaga baana be nti agenda emmanju olwa ikiramu ekitiibwa kye beeyambazanga ne mu olwaleero mulina ennyumba ze musulamu toyireti ziri mu nnyumba omwo mwennyini osanga omusajja omukulu ali mu katooya ali awo abaluka n'omwana we awulira mwagala tukola kimwe basajja mmwe kiki mwagala okukola abaana bammwe n'omusanga yenna yeesibye katawulo alina obugulu atambula wabweru mwoyinza okulowooza bikajjo byatambuza obugulu bulingamirawo otambula bwotyo yambadde kishooti ewaka gwe tomanyi nti waliwo abantu nga talabangako ku ntumbo ya maama we nga bukyazaalibwa talabangako ku ntumbo ya maama we bayambalanga ne baggumira bajjanga mu maaso g'abaana we nga baggumidde nemwe abakazi b'ennaku zino n'otuula ng'olaba akazannyo okola ebintu 10 omulundi gumu bw'olaba akazannyo bw'oyonsa bw'ogamba gwe va ku munnaawo bwonna wositamye bw'owaata lwaki tokukakkanako n'okola ekintu kimu abana emukuziza mu mbeera ezo nga balaba ebintu ebyo wallahi mbalira Allah bagenda kubakaabya kyova olaba Allah atugee mu Qur'ani Karim bada audhu billahi minash shaitani rajim ya ayuha alladhina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum abaana bammwe ne bakyala bammwe balabe bammwe fahdharuhum mubewale bameka mu nsi muno nga bafudde lw'abakazi ofunye omukazi akufuukidde ekizibu age kati ono yeetaaga kufa asoose n'akuloga wasigalamu kafuna buso akumaze otiitibya obubukabuka n'abakazi anaga ono ngenda mutta bameka nga bafudde lw'abakazi kali baddu ba Allah ebigambo bye nga bikubira bannange wallahi mulwane nga bwe musobola ku lukalu luno olw'ensi tudde tutereeze enkuza gye tukuzaamu abaana baffe bali kuddayo ku masomero abaana bali kuddayo ku masomero ekyobugagga kyosobola okuwa omwana kumutwala ku ssomero n'asoma obusiramu bwetaaga omwana wo kullukum ra'i kulli ra'i mas'ul an ra'yati buli muntu ku nsi kuno mulunzi era buli muntu agenda kubuuzibwa ku bye yalundanga ekyokulala kye mbagamba man ra'a minkum munkara fayughayiruhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika dhafu al-iman man ra'a minkum munkara omulabanga ekikyamu nsi mukigisengayo emikono gyammwe ne guno mulembe gwe tuliko ebikyamu okukigisawo n'omukono gwo kitegeeza mwana wo kubanga ina ofiisi gyatuddemu n'asayininga ku anti-gay bill etteeka erireeta ebisiyaga mu ggwanga n'atula kya mu ofiisi yo nga tomusomesezza obusiraamu bumwetaaga man ra'a minkum munkara fayughayiruhu biyadi omukono gwo mutemula abasiraamu alisiraamu kallama almaru kabila an turad obusiraamu bwagulumiza ekitiibwa ky'abamaama abo nga ffenna tetunnabaawo ne bamaama baffe mu bijala bibi byabwe ebyo n'embiri gyabwe nga beebisi walwala n'agenda mu ddwaliro ne bagamba maama ono yeetaaga kuba nga bamu operating nga bamusala kati nga okukwata omukyalo omusiraamu omuteeka mu mikono gya Peetero omunyiwa omwenge omusajja yagenda okwambula mukazi wo okuva ku lugo olusooka ku mbipaka olusembayo akwate ku mubiri gwe lwaki mubifo ebyo temberamu ba Hadija ba Fatuma nga baana baffe tubasomesezza obusawo ng'agenda kukuba empisa ge nti bisimillah asome basimala banabidwako nga tubasomesezza tibasobola twala omwana w'omusomesi obusiraamu banga bukuluma
twala omwana w'omusomesi wallahi nkulayire Allah laqinu mautakum la ilaha illa Allah abantu bammwe nga tuuse ekiseera ekyokubanga bafa muyitirize nnyo okwogera ekigambo ekyo la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah kikiba kisemba ku nnimi zaabwe bakyogere ne maama wo makasenge kaalimu abalwadde bafa abasiraamu taata walwalanga akasenge kaalimu ng'omuntu amujjanjaba akakasiza ddala ono omukyala musiraamu ne wallahi tetulina bye tuzza embeera gy'alimu ayinza obutasula kirekeeza buli weyesika la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah kyusanga asobola okyogera ku kamwa ke ne kisembayo nayingira ejjana ng'abantu bali ku bantu bammwe abalwadde bannansi nga tukakasiza ddala basawo mwabasomesa obusawo baana ba busiraamu ne tembasomesezza bameka bavundidde mu makomera nga tebazza musango olwokuba abaana mwe muganya obbasomesa obu ne bagane subhanallahi malikal muluku ebigambo ebyo tubyogerako amaziga gagalo tugitamu ne umma yeetaaga okusomesa abaana b'obusiraamu mwe temukyewuunyangako guno omulembe gwe tuliko presidential candidates abaggwa omulundi oguwedde temwali musiraamu no mwe temukyewuunyangako mwe abasiraamu mmwe munkanulidde amaaso abasiraamu b'eggwanga abeesimba ku mulundi guli mwalimu abasiraamu bameka abasajja bamayanja bakyanja okuvangayo bali baagala kusula bendera ya busiraamu nemanga temuli musiraamu abasiraamu balinga abataasoma mbatulinyirira ebbanga lyonna kekiyensi tetulina kitulyako nga naffe tusomesezza abaana obusiraamu banga bukuluma ku ntobo y'omutima twala omwana wasomye wallahi mutwala asomye kijja kubamu amakulu ba injiniya obusiraamu bwatugaana okutunula mukaba nga tufuuyisa oba kaba ojikuba emabega ne bameka ba civil engineers abakola plani z'amayumba nga okuba plani natamanya kibula eriruddawo plani y'ennyumba azimba toileti natamanya kibula eriruddawa nosanga toileti esinga obungi zitudde mu kibula bagenda bitereza batyanga abaana bamwe tembasomeseza ddiini baana bamwe mbatomesa eddiini mbasomese n'oluzungu bayimirire mu nnyimiro esinga okuba ennungi failam yastati'u fabilisaani wemba temusobodde mukyogereko bameka mu nsi muna ebifo ebisookerwako nga basobola okwogera message n'etuuka nga basobola okwogera message n'etuuka ebifo ebyo bitunuulire okuviirira ku president ebifo omwenda bisooka temuli musiraamu n'omu temuli musiraamu n'omu talimu wallahi nkulayire Allah ejjooga erifaanana bwe erityo n'oko obusiraamu bukuluma mutwale abaana bammwe basome kati okusoma kuli kuddamu abaana bamwe basigadde ku byalo bakuba mmese bakuba misota tukole complain ezo nga abaana baffe bali ku masomero basoma abaana baffe nga naffe ebidaala biridde mu maka g'ewaffe nga bamaze okusoma ezo complain tuzikole ogomba tubeere nga tukugjawo failam yastati'u fabiqalbihi wadhalika dhafu liman mukyetamu ekibanga kiba ne wadhalika dhafu liman obukendevu bwa bukkiriza tubyetamu bwetambe gali munaabo twabaleka ffe katudde mizigiti tusale tulye n'omuceere tukole ebyo tetugenda bikola mutwale abaana bamwe basome inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أورض عن وفاء الراشدين أئمة المسلمين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقي صحبة المبشرين بالجنة اللهم إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا تغفر الذنوب إلا أنت واغفر لنا واغفر لنا من عندك إنه أنت غفور رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقم الصلاة إن الصلاة كانت على